ate aleese ekireero. Twasembayo nga tugamba nti alokose kati asiramuse. Nange Lwasa gomanyi yoyo Lwasa yennyini munnamasaka omutendeke. Lwasa era budde bonna bw'owulira nga bamutumye Akram ensonga zeezo yasiramuse. Nange Lwasa oba yafuuka munnakatemba nze simanyi naye nga bibino gwe sooka owulire. Nze okusanga mu bbaala nasiramuse naye ekirungi kye nazudde basiraamu. Ekisooka aliwo akawala akasanyudde ensonga esooka ate nga kasiraamu. Nze nasozawo busazi neneeyisa y'abasiraamu gye nze ndaba. Ayina akawala ke yalabye nga kayisiraamu n'agamba kasiramuke ensonga yeeyo. Kati Lwasa amannya oyagala mannya kigere ge bagenda okulonderako owulira. Abudu Akram Abbas Galiaga bajja kusalawo ne bangaye Abbas babbi bagabe Abbas babbi nnyo akati awo nyingi okutumibwa njagenda ngenda naye Makka. Lwasa twamubuzizaako ate twakoma kulaba ng'ogenzi wa Pastor Bugembe byali bitya. Okunywera nagende Pastor Bugembe ne mukazi gwe mpasizza mukazi n'afumba mwenda n'agenda. Bw'oba olina obuyinza obuŋŋaanaŋŋaana naye kati ndi musiraamu sena. Era bw'oba olina obuyinza obungobayo ngobaayo naye so ndi musiraamu. Abakazi baba bana abasatu baafulise. Lwasa owulira Lwasa waliwo abamuwoninze. Eriyo omukazi wange omukulu yagamba esiramu kagenda kati yagende noonye bempasa be bajja okuntegeera. Ebyo ebyanjagala n'okunsiramusa abaana bazibu nnyo. Eriyo nange Lwasa ayogedde n'ennyumba y'omukyala mukyala mukulu gye yali amenya ebiseera ebyo agamba baagaana okumuggulira ye n'aleeta guleeda. Nze simanyi kye nakola naye yagaana okunzigula nange ne ŋŋamba kankulage. Waliketi nze nagigula nze nagiteekamu nenjikuuna nevaamu negwe nagitereza n'agibba. Nyumba saagisuula nyumba nene nnyo. Bwali misana ttuku n'agaana okunzigulira. Talina magezi bulungi musirusiru ndowooza waliwo byamutabula obwongo n'agaa sijja kugulira. Abo batanzigulira nalina okusalirawo amagezi era nagasala tewali geeti. Nzirayo nembeera olumu ne banzigulira nembeera ku lubalaza. Ate mugoba nze ngoba abakazi mugobadde. Omwenzi tebamugulira omu byogera yabalanjala eddiini y'Ekiyisiraamu. Kakati omusiraamu atoba mwenzi oba otuukiriza Allah byeyogera noweza akiyo. Mugagga Lwasa ali mu kutagala butagazi ave nadde eno. Lwasa agamba nti abagamba nti ssente zamugwako agambye bw'ati wulira. Kanzigwako akammwe gaba nti kikyayina era mu ndikodingi nga takyayina ssente munneesonyiwe. Kinjigiriza nti olina okukuuma ssente zitakugwako. Nkuge nti kinaawe mwenyininyini ngoze nandibuliddwa 3 genkuwa naye kati sigenda kuwadde 10 ate nenkula n'ebiri ngikusika kaawe.